Essence yaguze motoka. Yawangudde wa producer of the year 2021, 22 and 19. Atenga tajja kuvaawo. Anoonya mukyala nga nikangamba ayagala muzungu. Era yagambye ayagala muzungu. Naye nga tonnamuwa bu pointers. Ensonyo inosooka obize bali bro. Bona awasa producer. Bw'oba oyagala muzungu ensonyo zitakuka bali. I remember we've ever packed before in bayitawo batya Lugazi NEMUBIKAJJO eyo. Nanga are you sure there's a sugar cane? Nemugamba ya tobiraba ku kubo. Nanga tugende tulabe. Kumbe the intentions were different, but you have to understand. She wanted to have Ntisawe yo yewo. Tuli bafumbo. No one is judging you. I'm just trying to understand the situation. NEMUBIKAJJO adventure. Je tujja sukali. Balekayo emikisa. Balekayo emikisa wa Salongo ne Nalongo. Tunywa bichi. Fertilizer. MUBIKAJJO babisala. Kato yagala wa. Anyway, tutubulira nnyo bye mwakimala. So at the end of the day, you have to be like wojagala nkufuna. Yeah, you have to be ready because nga antusubu agambe antusola ko jana funa omuzungu. Mwagala. Mukunetaka. Wachogerera. Nga eri munda amazochi processing kyalowooza ko buli ayagala omuzungu ensonyi ziveeko. Ebyensonyi biveeko kuba kati ate gwe jo oba omulabisa yego omulabisa nga kataala yego omulabisa kuba kati yamanyi first of all oliwe wamugamba era yeye kaliwo kati byonna byakuwa naye akulaga nti gwe uwe tafaayo balala tebaliko. Kati gwe bw'ogamba nti now you see bajja tulaba ng'abuuza bandi abanaakulaba tiswalaba bukulemye producer